Full figure akwatiddwa, ladies and gentlemen. Buchalubanga lwa Mindi full figure Jerome Hoza alagidde bamukwate. Era full figure obudde buno mukwate. Full figure bamukutte lwa kuvuma bantu na kubati obolanga. Simanyi kubani ya lopi wa Jerome Hozi oba mukyala Nammere oba Shira Price simanyi naye sala ya bannayuganda ediddwamu full figure akwatiddwa. Mugetufuna byo ebya full figure byandibanga byayonone sedda mukatambi ngenda kuberanga nkakumalireyo buterevu naye nga ye jandibanga jawunye subscribinga likinga video nawe abatina bakulabikanga ogiraikinga. Waliwo ekintu ekyenjawulo ekiri ku full figure ekiringa ekyali ku Ronaldo Nazario Dalima omu Brazil. Nti buli full figure alika oba malaika ya kizikiza oba Katonda simanyi. Naye waliwo ekisa ekyenjawulo ekiri ku full figure kyasinga ku Senga Acid, kyasinga ku Nammere, kyasinga ku Shira Price. Era Shira Price full figure asobola okukwata emisana. Toko 1 full figure tazikiza. Full figure osolo muwe mulaleero n'omuvuma. Ye n'ata komaawo ne mulowooza biwedde. Ye n'asigala nga yeeyongera kubanga alina obudde obumala okulondoola ki ky'okola. Ayinza full figure okuzuula nti Shira Price alina akalango ke baamuwa n'atakakola sente n'azirya. Full figure n'alandira okwo Shira Price ne bamukwata ne tulaba Shira Price ku poliisi. Ekisooka bw'aba Honorable Nammere nga yasoma nga lero minister nga yafuna magezi gakuba full figure ng'akozesa abasajja nga ne bbaawe kwali. N'abuwa amagezi agasiba full figure omutwala ku poliisi. Full figure aba asinga Honorable Nammere. Bw'aba Shira Price yafuna obudde obuwemula ebigambo ebinene mu Luswayiri n'atakwata full figure kumussa ku poliisi yenge yasoma full figure aba akusinga. Bw'aba full figure kuba ku bantu bano bensomye Luwiraiti, Senga Acid, Bad Black, Shira Price, Nammere bonna baasoma full figure yataasoma. Bw'aba omuntu ataasoma asobola okuyimirira awantu n'akusindikira ekigambo n'ekikunyiiza kitegeeza gwa aba ataasoma yenga ye yasoma. Kati full figure either okumukwasa Katonda yali mulindi ggula ekigwo oba okukkiriza nti abasinga kuba nabagamba if you can't fight a rapist you come down and enjoy. Full figure omuntu anaamusinga amaanyi ye muntu ali mukwata ne tumulabako kaduukulu ka poliisi nga full figure bamugyemu engatto bamuyingizzo bamulese mu kooti. Full figure asobola okukwata Shira Price. Full figure asobola okukwata Luwiraiti. Full figure asobola okulondoola ku kisaawe Entebbe Barista Timo n'akomawo ne bamukwata. Full figure eyali amusinza amaanyi yali Isima n'afa. Kati full figure alinga bukedde. Oba ogiraba oba togiraba yesinga okulaba mu ggwanga lya Uganda. Oba oli professional nga gwe NTV, oba oli w'amaanyi nga NBS, bukedde yesinga okulabwa. Kati full figure Katonda yali mutuwonya. Naye olwaleero okusinza nga bibimiridde full figure akyabasinga amaanyi kubanga ye yasoma. Acid ajja naawe gundi awera bweru Luwiraiti ayogera Luzungu naye full figure ogukazi ogwo n'abasajja bakasuku bonna nange ng'ontaddemu ne Barista Timo ne full figure ne ba Junior Tamale kuba full figure akwatako Junior Tamale n'amuteeka ku poliisi. Era nagamba bakasuku ne ba Shalom abo ne mbaga full figure ajja basiba. Full figure tiyasiba Shalom tiyamuteekayo. Nange full figure asobola okunsiba. Mu bulamu bw'ensi eno omuntu waliwo Katonda bw'amuyimusa oba setaani muleka akaseera kagweko kuba full figure Katonda yali mutuwonya naye olwaleero akyabasinga. Lekerawo kanga tolina na kalogo naaka boba weeroge kalo manyi kitaawo. Kitaawo nze mumanyi mugwere manyine wali. Weeroge omanye wataatawo. Oba manyi family ye ntuufu. Weerogoma soka weeroge omanye kitaawo. Omuntu tamanyi kitaawo okkirizibwa okuloga. Tonnezuula nga gwe omuntu mbw'atologa ologani. Bane bakugamba kwa n'obavuma bakwata akasajja n'okazala mukona n'okasiba. Obulamu ne bukoma kali Dubai katika yimbiriza mu bubaala kakomba omwenga ogusigadde mabaala kasajja kato. Wakasiba. Muvumya abasajja boy Charlotte mugobe buli muwala ku musajja nga mwina kyemuluka. Sigenda kukkiriza baana batayagala bisiyaga basiyaga matako. Kubanga mwina akabondo kamwe luno olukwa lunene ndumanyi. Nze ndi mulwanyi nantameggwa. Luno utalo lwe muli mundu manyi bulungi. Era bw'ologendeza obalaba.
temugenda kusula boy charo dinga wendi. Temujja kusula boy charo dinga wendi wan. Buterevu kumukutu Jika Media kwokyali oyo nno ye mukyala Jennifer Full-Figure Nakangobi talina kigambo kiwoomu kyonna eri Sheila Price nga kwogase ne group ye kakati nno gova okubeera nga olaba oyo ye Dr. T Amale akakasizza nti ekyamazima byonna bye mukola mu bikole naye omukyala Full-Figure tewali gye musobola kubeera nga mumuwaabira essaawa eno ku ssaawa eno okusinziira ku lyanyi lyalina n'okubeera nti ye alemezaamu era nti bw'omuggulako olutalo oba ye n'akuggulako olutalo bibeera si byakuggwa nti okusinziira ku lyanyi lyalina n'ennemeza gy'alemezaamu singa akeera ku makya n'akuggulako olutalo oba ggwe ne kakutanda n'omuggulako olutalo biba si byakuggwa era gye bikomekereza obeera ovumiddwa sinakindi nga n'okusibibwa osibiddwa so mwabadde basuubira nti Full-Figure asobolokera ku makya n'abeera nga akwatibwa Dr. T Amale ategeezezza ekyo kyo kikafuuwe ku ssaawa eno okusinziira ku mukyala eryanyi lyalina n'ennemeza gy'alemezaamu ng'akugguddeko olutalo oba ng'omugguddeko olutalo tebalina gye basobola kubeera nga bamusibira mpozikombo nga jeno omuwooza akedde ku makya n'alagira nti akwatibwe naye ekitali ekyo oyo ye tewali asobola kubeera nga abaako n'ekifo kyonna kyonna gyamusibira bino nno bizze olw'ensonga nti omukyala Full-Figure emabegako awo abadde atrendinze ennyo ku lw'ensonga z'okubeera nti baggulako olutalo n'abavuma oba ne bamuvuma abadde ate akomekereza abasibye abantu ab'enjawulo basibibwa omukyala ono ng'olumu yabaggulako olutalo oba ne bamuggulako olutalo ne beevuma oluvannyuma lw'olutalo nga lunaatera okuggwa Full-Figure n'akomekereza ng'ate asibye basibe ba social media inlaws ekyo tekyabayisa bulungi wadde yadde n'akatono era baavaayo ku mikutu emigatta abantu ne babeera ng'ate mwanatu beekubira enduulu eri abanene baayita Jeno Muhoozi ne bamugamba waayi tutaase kuno omukyala ne bagenda maaso n'okubeera nga bayita General Reiso jjukira mu katambi akamu General Reiso yavaayo n'ategeeza ti singa Full-Figure addamu okuwemulira ku mikutu oba okuvuma abantu ye kennyini agenda mukwata amuggalire General Reiso yavaayo n'ategeeza singa Full-Figure addamu okubeera nga avuma abantu agenda mukwata amuggalire era okuva ebiseera byo yakyogera ekyo Full-Figure yali yaterezaamuko era nga takyagenda mu maaso na kuvuma abantu kakati abantu ne batandika okubeera nga bekubira omulanga akageri gye kali nti Full-Figure abadde yazzeemu okuvuma nga kwogase n'okusiba abaana ne bavaayo ne bekubira omulanga eri General Reiso ne bamugamba mukyala gwe tujjukira ebigambo bye wayogera tutaase ku Jennifer Nakangobi naye muganda wange omukyala alabika yesi wa kugenda amaanyi go alina mangi era kirabika tebalina we basobola kubeera nga bamusibira genda mu comment section otubuulire gwe osuubira Full-Figure basobolokera ku makya ne bamuggalira oba tekikyasoboka ku ssaawa eno okusinziira ku Dr. T Amale agamba ye tekisoboka wadde yadde n'akatono kuba omukyala eryanyi ayina lingi ate kasita omuggulako olutalo oba ye n'alukuggulako omanya bumanya nti si byakuggwa era gye binaggwera olina okuba ng'ovumiddwa ate era ng'osibiddwa so ye agamba tekisoboka ku ssaawa eno kubeera ono ng'akwatibwa mpoziko nga oda eviiridde ddala eri waggulu ate ekitasoboka kubanga omukyala ayinayo connection y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga bino byonna okuba nga tutuuse wano kivudde ku lutalo mu makati g'abakyala ababiri okuli Full-Figure ne Sheila Price lwatandika ssebo Full-Figure lwatandika Sheila Price alukulembedde ebyaddala era nga nawe bw'otunulatunulamu olaba Sheila Price akutte Full-Figure n'amuzingazinga n'amukuba n'amussa wali naye ssebo Full-Figure yalaze nti ekyamazima tasingika kyakoze Sheila Price obutambi kyemanyi mbadde nga mbulabanga kyakoze Sheila Price n'essaawa eno akyatidde okuddamu Full-Figure kuba ekituufu ekikazi kivuma
omukazi avuma ebyaddala Shira Price sawe ne wetwogerera akyaganye n'okubeeranga addamu obutambi bwa Full-Figure tujja beera gonna tugakutuusaako wano ku mukutu gumu ogwa Jika Media nkusaba osubscribinge mukwano gwange atanaba kulabikanga osubscribinga likinga video nawe abadde tanaba kulabikanga ogiraikinga ku mukutu Jika Media kobadde munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba